Gwe tereza kamera gwe. Kyabazinga wa Busoga va malala g'ekivubuka kwata passport yo funa visa ojje ku ddungu ofune ekiyumba ofune kadama wo mwekubirenga video call owulire emirembe. Va mu buwambe awo tewali bwakabaka bwamu bwolimu. Leka kuudisa bantu. Wobanga gavumenti yakusomesa nekuwa omulimu gwe nolirake mukalo okusinga nze kubanze bagamba njikolera naye ate tensomesangako ate nga nkola omulimu ogwetaaga okusoma ogw'obwambega kala wonsingirako ne bw'oba okyayiriba nga kabaka tulina kumukolerera va mu malala kwata passport jangu kwaliga nkufunire kasukuta otambuze ya time okole ne mobile money ojja funa omukazi anakwagala mu mbeera yanakuwa emirembe. Oluvanyuma lwa video eno nga segasa ebintu bingi yadde nga mbadde nkimanyi nti oli created by government naye nfumintiriza ku nsonga enkulu ennyo nemmanya lwaki abantu baafudde abayitirivu ne bakutuka amagulu ne bafa. Emizimu minyivu laba video. Ladies and gentlemen, all protocol observed. For the interest of time, ndija kwogera ebigambo bitono kwesaawa gigiri. Olunaku olwaleero lwakwebaza era ndija kola gwakwebaza. Twala omukisa guno okwebaza omukulembeze ow'eggwanga lino General Kaguta Museveni olw'emirimu egy'endawulo gy'akoze mu bulamu bwange nkyanzaalibwa gye ntasobole kumena egindi ayinza kwogeraku emitono. Mwebaza okunsomesa okuva obuto bwange paka wentuuse. Yoyo chairman wabadde talabika wano nga tubadde tusonda sente ne president waffe ow'ekkumi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asituka n'ajja amanya akyala walivubuka erinamu ku magezi. Kumbe zosonda zolya eno muli ku sente y'omuwi w'omusolo mutegeka mikolo mbu bakuleetedde mutabani wa president ndowooza olwali kye yakoze omukolo gwo tebakyalina kye basobola gamba nsi. Muli ku lunaku lwe twandijjukiriddeko emisaayi n'emisaayi egyaffe gitalina misango mutegekako mbaga wamma nategedde n'embaga yabaddeyo enyaleemu. Olunaku lwe twandijjukiriddeko abaana baffe abaafa be bakuba amasasa balala basibe baabamenya mutegeka mikolo. Kyabazinga wa Busoga woba toli bize nnyo ng'era tonnayagala kwegaddanga buli lunaku wandisoose obufumbo obwo n'obusazaamu n'osooka wejja mu buwambe n'onoonya omukazi anaakuwa emirembe anaakuwa essanyu n'omukuba embaga ng'oli musanyufu. Teri kisinga ekyo. Noonyeza ebifaananyi byo byonna mwobeereddeko ng'olina ku smile nganze gye nalina nga mpasa Christine ebuze nga kiraga obufumbo obulimu bwa butaagaane. Tolinza kuddira muntu eyatta taatawo n'ennyoko olw'okuba kati akuwa ekyokulya nodda mu kumukuba abantu. Obwakabaka bwenna muwulire guno omulembe gwe tulimu abantu banyiivu ate omulembe gwa intaneti terina interview kasita oba n'essimu n'eddata teryaggaana kwogera. Omwana agenda kuva eri nga bino muyitaayita mu bantu agenda kuba oluyi. Abantu banyiivu be mukuba ekibi kino. Bayibuli egamba wolaba ng'ekibi kijjeewo we kikulemerera kikyawo oba kisindiikirize. Mugamba nti obwakabaka bwa nnono tebwogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Ennono kye kitaata. Wali owuliddeko omusambwa gwa Ndawula nga gugamba awo ne bawamba abantu ne babajjamu enjala awo ne bababuzaawo mu drone. Omusambwa gwa Lubowa gwa Kayikuuzi nga gubalagira okuwamba abaana ba Nambi. Emizimu minyivu obubonero bonna buli kweraga.
abantu ababadde bazze okulaba ku mbaga yo bafudde bubi nnyo ku lw'ekayunga wano. Olina ne page tonnakungubagirako bantu abo batindizza olugendo. Abantu bafudde abaana abato lwansonga muli ku kibi muweeweeta musuusuuta. Obubonero bwonna bweraze mu ggwanga lya Uganda n'enseenene zibuze. Abantu bagula obutaala balinda enseenene tebaziraba. Enseenene nazo zaaganye okujja. Muli kola ebikolobero. Muli ku maziga g'abantu mutijjisa. Kabaka omulamba n'ejjinja ekibuga kya Jjinja ne kibulamu kalaiti trafiki. Ne mubulamu oluguudo oluyimiriddemu oli kabaka. Tomanyi nti obwakabaka bukolebwa abantu. Ng'otudde mu Namulondo oyo abantu basanyufu. Abantu bewone babulwa ne sukaali nga balimira bikajjo Jjinja. Baamu amagezi. Va mu sex.